The government is questionable on what Segirinya ekimuse nkitereeza yagenda kiri self explanatory buli n'omwana omuto akiraba we yayingira ekkomera n'alwala Segirinya wayingira ekkomera n'alwala yavaayo mulwadde muyinnyo we yali ebweru yali mulamu yalwala ki Goza Segirinya gwe gwali gusoso musiba bamwekizamye ne bagamba ekibumba kibadde n'obuzibu mbuuza kimu we yali gwe mulundi ogwasooka okusibibwa ekibumba kankusomese kya affectingibwa butwa ekyo badde okimanyi ongambye njogera statement gy'ongambye bagamba bamwekizamye nga ki ekibumba n'olususu we kiba olususu obule kireeta obulwadde bw'olususu n'ekibumba butwa ekyo genda okikoleko that is science butwa bwe bukosa ekibumba n'ebiwoowoolo n'olususu kitegeeza oba n'obutwa mu mubiri Segirinya abadde ayagala Bobi Wine nga bwagamba president wange Bobi Wine yagamba nti abasiraamu muziika ssaawa 10 naye nze Kyagulanyi ayogerere ssaawa ezi 5 ne waalibanga waliwo obukyamusiiwa bwogera nabo muleka abogera oba munziika kiro what a kind of love is that yagamba ati ekiramu kya Segirinya Segirinya yalama bwati kantu Segirinya yalama bwati nti ye waafa Bobi Wine atandika okwogera ku ssaawa 6 ayogerere ssaawa 5 6 7 8 9 10 ne waawulira nga waliwo obukyamusiiwa abwogere paka wanaakoowa wali nga ali mu ssanda ajja kuba musanyufu nti omubaka wayogedde president wayogedde byonna n'abagamba mind them oba bamuziika kiro bamuziike naye nga Bobi Wine ali contented n'ebigambo bye tubaliriza ebikola gyaffe era gye businzira okutulaba babita Fred Zaha ba Sport Trend gwe mukuti kwe tusinzira okuweereza tukyali ku nsonga za Muhammad Segirinya leero ensi yaguddemu obaolyawo okunnyogoga twafunye amawulire nti ate omubaka abadde akiikirira Kawempe North Muhammad Segirinya yavudde mu bulamu bw'ensi we tuli nkyazizza omu ku bakugu ba politicians presidential candidate to be Akisache Ivan atuwa endowooza obaolyawo y'omu kubalabye Muhammad Nsereko abadde mu media okumala akaseera akawererako ddala Nsereko yali mukubi w'amasimu ku radio Segirinya yali mukubi w'amasimu ku radio eziwererako ddala ne Ivan abadde ku radio okumala ebbanga eriwererako ddala and uno is a turned journalist into politics katuwe ebbanga lyabadde ne Segirinya yeki kyamumanyiko nakibadde kimufuula obwenjawulo sebo nsanyusa okubeerako nawe ku pane eno buuza ku batulaba ndi musanyufu nnyo okuba ku pane eno nitubulanganye Fred banga ddene nnyo twakoleranga omwami gwe bayitanga Dr. Watson nakwinto oba yabulirawo bambi musajja wattu yali musajja mulungi kyalina emmotoka eri gye twatamulirangamu eri gye twagenderangamu ekirandi Cruiser Starlet walina kuba kali ka starlet aka green akatuvuganga ebiseera ebyo motoka obubangayo bunyambako okwekwekakwekamu genda owulira ate oresigninze ovudde gye mbadde nkumanyidde oze ku sort ate sort wuyo nonga Fedi nakyembala ekinene kyembala ekinene bintu bingi nnyo calling etuuka mbaga nemaze mawulire ddene 16 good years oze 16 mu media emingi bala giweze 16 bala okuva 29 wali wakava kusomera ina mala okusoma nemala dde okusoma bala okuva 29 nyingira amawulire
nenzija nenkola ne Osman Matovu Makubage. Ensa tukukutegeera that was Top TV. Top TV ate yali yantegeera dda naye nga ate Top TV nga shote nabakuba nnyo nga abantu banabimanya nnyo nenkolako ku Imo Live TV nenkola nkoze ebintu bingi nnyo naye bannaashi nkoze ebintu mawulire nga banayendijajja mawulire amalegend banga deni kyova olaba twaswitchinga ne tudda mu politics because we have a lot of calling tulina calling nene nnyo eri mu bantu. Okay, this is just Ivan. Nja kujja story furthermore olugendo lwa media nebbanga lyabaddewo. He's turned into politician kuba kati is looking upon coming up as a president of Uganda. 2026 akabonero tuyina gaali olaba eggaali tiki teekateeka zaawedde mukama wabaye mubeezi waffe kyekigaana yasalawo ate yajjawo mukwano gwo long term friend Muhammad Muhammad Segirinya enkya ya leero abakedde tuwa amawulire nti afudde ensi neesanyalalaawo ne balipotingako abalipotinga but finally edwala ndiva neliclarifyinga sigamba nti yafudde yet but ali critically ill era ne bagamba ntwongere musabira ayinza okudda engulu but balezi basaawa nga 7 awo bafulumya ekiwandiiko officially nti avudde mu bulamu bw'ensi. Who was Segirinya in this political career na ddi buki yalese ereetaaga okufiringa mu politics we Uganda? Okusookera ddala Segirinya ze namumanya dda nnyo nga kyakuba amasimu ku radio okwo nga kyakubira ddala amasimu ku Top Radio okwo ne Top TV okwo da namanyira Segirinya Muhammad. He has been a hard working person. Musajja wa kigambo kyakiyimirirako waba asazeewo ggo ekisenge obanga okimuyimiridde muli bakulya ekkubo lye alina okuyitamu gana yagala kisenge kisobola muziyiiza unstoppable. Segirinya oyo tumulabye enfunda eziwera nga ayimirira mu bintu ebiremye abaasoma ayimirira mu bintu ebiremye ba degree and master degree holders. Alina campaign nyingi zakulembedde kutandika ddala ku analogo TV nga bazikyusa yetika TV mu kibuga bakimuteeka omusolo ku TV naye weebuuze minisita wa IT yaliwa okuwakanya ekintu ekyo kuba yali naye akosebwa mu nsonga ezo kukola Segirinya kyeyakola yadde yali avugibwa mukama we Yoweri Kaguta Museveni ng'aleese ekyo ekyaleetebwa ba investors okutujjako ssente okyegedde oba kyenkulaga nga batujja ku analog batuteeka ku digital kyali kivugibwa mukama waabwe naye ye yali tatunulidde bantu baabali mu byalo abatasobola kwafa abantu bava ku TV Fred badde okimanyi abantu bakyalaba TV basigala ku radio oba basukingana badda ku ana omuntu okukwata ssente n'aziwaayo abantu ssente olaba bula kyakulya olwasasula TV okyegedde kati Segirinya bwe twatandikira omulabira awo ng'amaanyi mayitirivu nnyo. He has stood in some of the things that the MPs and the councillors failed to do. Batula mu office eyo ne bekkosa embuto zaabwe naye abantu nga ba Segirinya ne bavaayo yagaba box ku byalo bokusevinga ssente kyeyakola kirungi weebale ne tujja ne tulaba Segirinya ng'afuuka Lord Councillor yakola ebintu bingi awo wansi mu Kawempe omwo muganda wange omuntu gwe nasinga okutegererako ennyo mu byobufuzi Segirinya yali Meya Sserunjojo Joweddembe oba omumanyi yakutte bendera ya NUP ku bwa Meya bw'e Kawempe era nawuliddeko enteekateeka mbo agenda kujja kuba MP e Kawempe oba Meya w'e Kampala kwebyo ebibiri Meya w'e Kawempe oba MP ku mukino ekisanja ekiddako I think kwebizikozo possibly kwali mu kulamuza Lord Mayor w'e Kampala oba MP Kawempe kati ndowooza engeri mukama gyatuta omubaka Segirinya ayinza okudda Kawempe already waliwo abadde ali wali mu kanso Nalukoola atasobola Nalukoola ono yava mu DP oyo mwennyini akolayo ki ani amumanyi kikyayambye abantu
for over time Segirinya takkiriziganyako na gavumenti ebadde eri mu buyinza kuva dda gyatandika politics nganze wesitakkiriziganyangako nayo paka nakati kujja mu national unity platform mu opposition mubadde selfish kigamba Segirinya asobola okuva mu bulamu nga bamusinza omukosa katereezeemu Segirinya katereezeemu Segirinya we twali tumulina yali mulamu gavumenti we yamutwala n'alwala ati temulabise mu kaseera kabadde mwaka logic Tereza we twali tumulina yali mulamu gavumenti we yamutwala n'alwala yalwalira ki we twamulina yali muki yali mulamu gavumenti we yamutwala n'akola ki n'alwala n'agejjagejja n'afuna ebirwadde ebitategeerekeka Segirinya gwe mulundi gwali gwesoso musiba kikyogezako okutegeeza nti ekkomera gye baamutwala waliwo the government is questionable on what Segirinya ekimusse nkitereeza yagenda kiri self explanatory buli n'omwana omuto akiraba we yayingira ekkomera n'alwala Segirinya wayingira ekkomera n'alwala yavaayo mulwadde muyi nnyo we yali ebweru yali mulamu yalwala ki goza Segirinya gwe gwali gusoso musiba bamutizamye ne bagamba ekibumba kibadde n'obuzibu mbuuza kimu we yali gwe mulundi ogwasooka okusibibwa ekibumba kankusomese kyaffectingibwa butwa ekyo badde okimanyi oŋambye njogera statement gy'oŋambye bagamba bamugezamininga nga ki ekibumba n'olususu we kiba olususu obule kireeta obulwadde bw'olususu n'ekibumba butwa ekyo genda okikoleko that is science butwa bwe bukosa ekibumba n'ebiwoowoolo n'olususu kitegeeza oba n'obutwa mu mubiri kyova olaba oba olina obutwa mu mubiri ofulumya omukka omukyafu omukka omukyafu guyinza okujjira mu kubejjagala oba mu bitundu ebirala oba otuuyana oba ofulumya obutwa ne woowandula owandula butwa obwo obutwa Mukama yabukola nga bulina ebufulumira kyova olaba yateekako potholes ku mubiri obwo obutwa bulina kyo bufuluma bukuliyetingibwa mmere gy'olidde biki ebiri munda Segirinya bamusiba ne Alan Sewanyana ne Alan Sewanyana opposition ye nga tannafa Segirinya ne Alan Sewanyana wewa teeka ku minzaano otandika okuwewaani yali owaamaanyi bonna baali babaka ensonga eyabasibya yeemu waliwo okugamba nti ekyamuse kivudde mu kkomera gye baamutwala ne Alan yandibadde mufu oba naye waliwo okubanga Kisakye presenter munnamawulire ne Fred presenter munnamawulire wabula bwe tuyimirira mu bifo emu bagamba nti Kisakye is a legend ebbanga lyamaze ate Fred naye munnamawulire ne Fred gwenzize naye ne bamugamba Fred n'agamba nti I respect Kisakye though he is a journalist but he is a legend we've seen him doing this ate tubadde tumulabirako okategedde muyinza okuba muli ba MP naye ani alina impact ennene gavumenti Sewanyana nnyo impact y'amaanyi kubanga Kambulia kiki yakola ekyamaanyi ekyasitula abantu mu ntebe ne bagamba nti kino kyayogeddeko lwaki bamukwata mu bonna kankusomeseyo ekintu kimu ensonga yabakwasa yali yabijambiya which is tebalina bukakafu balina obukakafu singa balina obukakafu tebandibatadde owekitiibwa Nnimbye wabula tebalina bukakafu bayagala kunafuya Segirinya asigale mu kkomera ekisanja kitambule bakole ebintu byabwe. Why would you think Segirinya ali threats? It's not why would I think? Why would we be him? Man chidi ali ina gaja. It is what is there. Segirinya bye yali ayogera goli mubaka nozimbirawo eddwaliro. Oli mubaka ngotandise kuyisa mu saving box. Oli mubaka otandise kukunga bantu. Kawempo otandise ojiza ku mulembe. Otandise Segirinya omusango gwe bamusibirako singa gwali mutuufu yandibadde akyali mu kkomera kategeera guli gwali mada gwe bamusibirako it was mada afuluma kitegeeza yali alina kuba bweru weebale kati yafuluma kitegeeza baali balimba ekyo wekiraga delight otegedde Segirinya we yali nga ali bweru opposition gye mugamba nti tukoze kimala bamukuuma bulungi nnyo era nga ali healthy be bamusindika ne mu parliament
Seegirinya be bamulabiridde kyokka ate gavumenti eri mu buyinza we yamutwala kuba oba mu kkomera oba mu mikono gya gavumenti yavaayo mulwadde kati kyembuuza mu kkomera bamukolerayo ki kyenjagala okumanya ekibuuzo kiri kimu si kwetolola wala Seegirinya we yayingira ekkomera yafulumayo Fred woyingira ennyumba yange ng'oli mulamu n'ofuluma ng'oli mulwadde omukulu koshoni ebaawa ayinza obba embeera y'ekkomera yamutabukako gwe mulundi gwe yasooka ossibwa si gwe walaba Seegirinya babadde bamukwata si we kiri emabega yonna abadde akwati ng'ayingira ekkomera bangi abamazeeyo bangi kati kankunyonnyola ekino bangi abazeeyi abalina emakomera eyo nga bamazeeyo amabanga manene nnyo amabanga manene nnyo otegeera nitibali bulungi ono Seegirinya yali VIP otegeera kyenkulaga tageti yaliye kati mbadde nkugamba akantu kale nti wababa nga balina tageti omuntu gwe baliko bakwatirako bagiyita munye si bait bagiyita munyeera ngamba nti kawawa oba nabo bakwata nswera amini ente nga banagikuba ekigo banoonya kawawa waali njogedde bubi Nsewanyana yali kawawa nenga tageti yali ya Seegirinya we banaaba baagala okutta ente banoonya kawawa omanyi nti kawawa yawukana n'enswera nze nalundako ku nte ya jjajja wange kawawa aba nakano kabiiki kabanga kansiri kawawa erumanga nsiri kyokka enswera tebana mu mwagulinga gwa kawawa okategedde kenkulaga kati wobuulira nti kawawa akulumye ogamba kanoonye ente weeri era woolumwa kawawa manya waliwo ente eryokuki kati ojja kunoonya kawawa okwate ente kitegeeza wonookwata kawawa ente ojja gifuna oba okategedde kenkulaga kikyengezaako okukulaga nti Seegirinya okukwata ono Sewanyana okukwata Seegirinya balina okuteekerako nti bate basobola kutwala ebigwa tebiraze miscellaneous kisegeza Sewanyana yalinga kuba yalya ani yalya anti kankubuulira amazima muganda wange let me teach you one thing tuli mu kuexamininga bulamu bwa Seegirinya wandi wano nga munnamawulire as an analyst njagala tutunulire ebintu ng'ebiina okuba waava mu kkomera did he still engage in the party activities or not yakoma mulwadde ni bamutwalirawo mu ddwaliro sometime era nbyakuva mu ddwaliro ng'embiranye eziriwo sigamba Seegirinya ngamba Sewanyana Sewanyana bwe yava era naye yagendako mu ddwaliro kati we yava mu ddwaliro did he still engage in party activities or not active as he was thank you so much what is that signature for oba any symptom oba significant obubaka yabufuna thank you so much baani abakusindika gy'oli abakuwadde ekitiibwa kya MP is it opposition bakimuwa mu opposition oba mu NRM kati kuwaba bamuwa mu opposition yalina kuddawa n'omusazi yeegaana nti siri musezi bamukwata kiro n'omusazi yeegaana gwe genda olumba omusazi omugambe gwe musazi wakuno ajja kubuuza wali ondabyeko I'm not offending kankubulya ekintu kimu Fred woba oli mwana wange nga nkuzadde owulira nga neighbor mpalana owulya ssebo n'ogenda mu kibuga n'okomawo n'enkulaba ennyo nga tokyali active nnyo nga woobadde owulya ssebo nga wookola ki nga woobadde naye ate ngenda okulaba olina bootuula nabo ng'ate bakwatagana ne mulirwana yampalana kyekinzija mu mutwe ndi musajja Munnayuganda amaaso g'Omuganda galiwa gali mu ngalo kankubuuza ekibuuzo kimu omukulu yaliyo eggulu oba teyaliyo wamulaba Sewanyana ekibuuzo kiri kimu ssebo yalina okugendayo oba nedda
Ndamu ekibuuzo ekyo. Yalina okugendayo oba teyalidde? Kati kimala. Bino ebintu by'abantu bakulu si byakuddawo. Njagala nkunnyonnyola ebintu by'olabwako. Ate sikwagala mu buyinza kuba by'okoze bingi. Ate ompita kiki ky'oŋŋamba? Would we be credible singa tukakulumberwa Sseginya n'akwata akazindala okwogera ku lwa mukwano gwe gw'abadde naye ebbanga eddene? Okatereezezza. Kulwa? Ku lwa mukwano gwe. Naga nti bannaye Alani. Singa omuki? Mubaka munne. Opposition munne. Takyayogera opposition munne. Political prisoner munne. Balina ebibagatta. Kati. Sseginya n'akwata akazindala n'ayogera. Gondi sewanyana. Sewa Alan Sewanyana n'akwata akazindala n'ayogera ku lumbe lwa Sseginya. Anti kankubulya ekintu kimu muganda wange. Ebintu ebisinga mu nsi muno bitunuulire ng'osoma ebbaluwa mu bbaasa. Let me teach you one thing, Fred. Mu nsi muno njagala otandika okusomera ebintu mu bbaluwa, mu bbaasa. Ebbanga ly'omaze nange am unpredictable. Njogera ebintu naye abagezi be basinga obitegeera. Otegera kyenkulaga? Muhammad Ssegirinnya waayingira ekkomera yavaayo atabuse. Fred omuntu yenna ali ebweru kitegeeza tabadde na musango. Gwe beeyimirira era taba na musango baba kyanoonya bujulizi si bwe guli ssebo. Bakweyimirira ng'obujulizi we buli. Kikyo nsiba ebbanga eddene. Nenkugamba nti omuntu mulwadde mu mufulumye n'embeera eraga muddu mu kkomera n'omulemera. Nze namukuwa mulamu. Wamutwalako mulamu. Government banyonyole kya. Thank you so much. Wamutwala mulamu. Wamutwala muki? Ssegirinnya yali muntu atasirika. Ssegirinnya yandivuddeyo n'abagamba nti bannaera ebiwoowolo bikola ki? Nga tannabagenda mu Parliament. Otegere kyenkulaga? Omuntu alumu ekiwoowolo tasobola kuba na energy ayogera bw'atyo. Bananga mulaba kino aleka wembe Mr. Apple. Tosobola pain eba y'amaanyi ekibumbe ekyo tosobola kyogeza nnyo nga kikuluma. Tosobola kyogeza nnyo nga kikuluma. Kitegeeza Ssegirinnya owedda a few moments later Ssegirinnya owakakati ng'avudde mu kkomera. Ono owedda wasanga ono owedda adduka. Oli owedda ali wa vibe nnyo okusinga ono. Bo batubuulire yabaaki mu kkomera. You're pinning government. I'm not pinning the government. Kunfaya Ssegirinnya. Wabula nakugambye Fred, I want you to read a letter in an envelope. Oyingidde mu nnyumba yange ng'oli mulamu. Ate ekyo kitegeeza singa kwera ku makya ntuganda webali ofulumye ng'omuli mulwadde mba nakatuuka abweru n'endwala kisakye tubuulire abadde ki kunfa yange bakupiininga tunnyonnyole yafudde ki anti kati gavumenti eveeyo tunnyonnyole mu kkomera muli yabaaki mu kkomera omwo yabaaki kitegeeza nti mu kkomera waliyo embeera etasobozesa bantu kubaayo. Kiki ekiri mu kkomera abantu kibatwalayo nga balamu ne bavaayo nga tebasobola kuyedde okubeerawo bakitubuulire. Kiki ekyo kiri mu kkomera? Simanyi oba onfuna. Kiki ekiri mu nnyumba ya Fred nti abayingirayo nga balamu bavaayo bafu bavaayo amini nga balwadde kiki? Ebintu bino why are you coming out at this time nga maze kuva mu bulamu? Lwaki mwalaga concern yammwe? Tubadde tubyogera mmwe abadde batabiraba. Mmwe ababadde tebabiraba. But we've been speaking this all along. Bantu bajjaga moto kuba go tuwagira government. Ati nakugamba ekintu kimu Fred. Nti toilet wogire kanzigule buli omu amanya nti nzigule. Kuba ebevaamu. Era ne wogigala bamanya nti toyi ya mwami Kibirige bagigadde. Era wogigula baga mugenda mugaye toyi ya mwami Kibirige. Ekisookera ddala okuvayo nkikubuliriza enswera. Ekyokubiri bye biyenje. Ekyokusatu simero n'ekukuba. Newe bagiggala ensolo zizannyira omwo munda. Oba onfuna kyegamba? Kitegeeza nti ebintu ebisinga bamaze kugula ttooyi ne tumanya nti enswera gyeziri. Ebiyenje bivaamu n'ekisu ne kitukuba. It is time
to tell us kyekiri mu kkomera abayingirayo nga balamu bavaayo balwadde kiki wabaawe you know wabaawe kulwaki bano abayingirayo bano kitegeeza tebabasiba nani wacha wewe Kisaka nekeya gye babalaga nga yali y'amaanyi tewagira basebo bamukwatako naye tewagira banti keya anti yo of course bali bacyanonye Segirinya baali bamujje mu komera nga bamutadde emmotoka bagyekiikirawa Segirinya yali wakitali nede baali bava Masaka emmotoka ne bagyekiika tewakiraba ekyo se ne bamuzaayo ekyo kibaali bamuzaayo ng'ate kooti yagambye tumukoze eki logic kale abamita kisachi Ivan gwe tuli naye presidential candidate 2026 tuli naye watugeza kola kantu analyzinga muno kumulungula what the secret behind the death of a renowned personnel Muhammad Segirinya ye perspective ya government muje mutunyonyole mwine ebibuzo bingi ebyokudu baveyo si ate si Segirinya yekka tulabyeko abasibe bangi abava mu makomero omwo nga balwadde bagendayo balamu nkale nkuwadde omuntu wange gwe musibire awo kale gwe omututte musibire awo Ivan mumpe nga bwe namukuwa for the political legacy Segirinya kikyabadde n'ekyenjawulo kinene nnyo anti webale nnyo kulo kigwalese ogunaasigala nga tukyasigala ng'edde bwe tulina agenda first of all we will never have Segirinya again secondly Segirinya has been a daylight person omumanyi ye muntu ayogera boldly ekiyenje akiyita kiyenje takiyita jenje enswera jagiyita nani sasafly nti bana sasafly eyo baba mugirabe no a spoon will always be a spoon mwe mutya nnyo government anti kyekizibu ekibaliko because mukyeguya emirimu ku TV mukyeguya obusente yensonga lwaki mutya government weewaccawe tumanyi woosula no fe batulumbyelumbyeko tulabazina enkovu sebo tulabazina enkovu nkugiramu wano eb'ebigere bino fe batulumbyeko oli naakukiika emmoloka nti lwaki oyagala kwesimbawo olwokubanga mukama akuyambe naawe olina abantu boyinabo nebwebavaayo ne babaawo ensasage baawo ne badduka ani ansindikira oyo lwaki neesimbyewo kitegeeza nti ava mu bali wenzijanga nesimbye ku kitaawo you're not alone abatakkirizigana government byokola why don't you come up together ne mukwataga lwaki namusigala mutematemamu gamba opposition musigala nga tulina kiri ekiwi tulina kino ekiwi okola why are you not coming up together okola ku Munu because you're all TV fighting the same person okola ku Munu TV siwe kiri waliwo mukwano gwakola ku NBS TV waliwo akola ku Nice TV kulwaki mwenna temwegatta nemukola ku media station yemu because tewali space tewatumala tewabamala wabamala tewali watali space because tugenda osanga ndi ku TV ono ali kumpe katuyala era mu TV kwa presenters tuba ku TV kati mu TV era mubaamu ebintu bingi mbuuza bitya ku TV si buli alabiki kati olaba nnyo BBC ogiraba erina abakozi bameka a number of them thank you so much naye nga bagiyita batya BBC Africa, BBC UK, BBC America. Yonna esigala ki? Kulwaki mwenna temuleta ideas tikati ngeri NBS gyeri wano tutwaleyo NBS Kenya. Tutwaleko NBS Tanzania. Naye nga mwenna muli bakozi baki? Atozija kumulama. Ankyaki kujirayo. Opposition lwaki mwetemamu? Lwaki mukyali twetemyemu ensonga eryemu. Naye kala ze ziyinza okwawukana. Because gwe mulwanyisa ali omu. Nkitege nkimanyi. Waliwo owa anti yewa papo. Siwe kiri? Ye mugisha muntu. Jeno mugisha muntu. Tuina mau. Tuina tocha mubala. Toyo no. Aine kibala. Tubadde tukyatambula bulungi n'oleeta essanja mu musana nga aine kiyuche. Kyatwalako ekyaddi. Fred tubadde tuwogera bulungi n'oyonoona ebintu. Twogera ku bintu bya Mukama n'oleetamu ebintu bya sitaani. Okoze bubi Fred ekyo kibi nnyo. Ensi tekusonyiwa. Kale tumujjeewo. Ogera ku bintu bya Katonda. SM sitaani ayitingana. Todda mu kikola muganda wange. Mouse wa position. Todda mu kikola. Kati wa position kinga asiba ne kaguta. Ati asobole mutegeeze ziramu.
asobola omulabe wo yabimutegeeza ddi n'abikola nziramu yabitegeeza ddi enteeseganya kanjikuyigirize Fred Alien Skinner alina ekintu kye yayogera omanyize enkwotinga omuntu ebintu byayogera nyinza okuba sikuwagira nnyo bintu byokola ne mu bintu byoyogera 10 mpiikingamukko nempiikingamu 3 oba 4 nemanya nti ayogedde ekintu ekyamakulu. Alien Skinner yabuuza ekibuuzo ekigamba okukola oluguudo lwetaaga meeting oba lwetaaga leeta ba engineers batubuulire empenda zitwala mwaka oba Fred omaze ku TV ebbanga ddene wenkuleeta nenkubuuza Fred okapturing ekyalo kino kyonna documentary kitwala bbanga ki kikutwalira wiiki kikutwalira lunaku kisinzira buli omwe enkolera nzi tekiriiko kyabwangu kitegeeza oyingiridde amazina g'enkima nga toli mwetegefu kukubibwa mikira gwenziramu kyenkubuuziza ebbanga lyomaze mu mawulire webagamba ojja oshooting edocumentary y'ekyalo kino okukuba work plan kikutwalira lunaku kikutwalira wiiki webale kubanga okikola ki omanye ekyokukola kati okola oluguudo kikwetagisa mwaka mulamba kutuula mwaka mulamba mu meeting kuba buli omuntu aba alina obba wa allowance ezo miliyoni nga 2 zirina oggwa kwa 3 okyegedde womuntu wa mu wiiki ennaku 5 ze miliyoni mmekezo tuba tukyabala opposition nzija wali nkyajja wali yayogera n'agamba Alien Skinner nti twetaaga ki ebintu bino okukola enteesaganya zitwala ki nenzire ku kiri kyogambye ekyammawo nti ali mu nteeseganya n'omukulu nteeseganya kyezo ezamuwebwa bano bwa minisita ne babumujjako akyali minisita ng'ongamba ambuuza bubuuza anti waliwo minisita ng'akola newo minisita atakola kimujja okuba ati minisita Fred kankubira ekintu kimu nagambye nti yiga okusoma ebbaluwa mu bbaasa waliwo okuwontuulire waawo waliwo n'oli okugamba nti oyo akola awo byanjawulo bwe twakoleranga mukama waffe owala kwinta yatuwanga ebbeetu ojjukira kyokka ate mulimu abaamukoleranga nga bamutuuliddewo awo buki ng'agamba ekyo kifaananyi naye ffe thank you so much naye ffe yatuwa full authority kati waliwo omuntu gwe bawa full authority waliwo omuntu gwe bagamba ntuulire akaawo mwami Mao takyaliwo opposition yasala eddiiro kaakati ndiwuli ekya opposition kyenkyaliko lwaki tetwegatta twegatta munnaayo agali awamu ge gakola ki what is the mission ekigendera kyamu kira kyakujjako Museveni nedda ssebo kukyusa gavumenti katereeze kukyusa osobola okujjako mwami Museveni balina basigala mu system anti kati kankubuulire ye missoni ye okatereezezza kati kitegeeza nti naffe abeegatta ku opposition tulina ebiruubirirwa bingi naye ate we tubigatta ffenna kukyusa ki kukyusa gavumenti otegedde kukyusa gavumenti eve mu buyinza wakwatewo obuyinza obulala gavumenti muneeka nkubuli ekintu kimu Fred gavumenti ya mwami Museveni ekoze ebibi bingi nnyo nebibikka ebirungi bye yakola mu kaseera akatono mbuuza katya they are not responsible enough to take care of the sectors they are meant to be in. Okay, that will be a topic. Ngobadde okimanyi tugenda digesting ebyo but wenjaga tujje lwaki abantu bano bonna buli afa point out to government ensonga access bwe yafa bagamba government emuse ani ayine biriga bwe yafa wa NRM kankuddemu yarasibanga mu yero baga government kankuddemu Kawesi bwe yafa amugamba government yemuse Segirinya naye afudde kitira muli pointing ya government erinya ly'omukulu lirabidde yani aliwa omukulu muganda wange ono Atlas njagala ombuli ekintu kimu we tutambula ne tugenda emunyonyo omwana n'akwata tripod n'agikuba munne n'afa bagamba batya nti munnamawulire
kubanga munnamawulire yalina tripod waliwo yali mu kitundu ekyo kitegeeza munnamawulire is questionable oba any camera personnel ali okumpi ffe kamera munne buli tujja tulaba journalism otegedde webale kakati kitegeeza nti emundu esima olax eva mu government who is responsible on guns afudde amasasi afudde obulwadde lindako tusoose wali bonyimenye bonna bamasasi omenya abiriga wamagi omenya olaxes wamagi who is responsible on guns government who is responsible on bullets government who is responsible ku ebisi ebiri armed government kati emundu egwa muki mu armed katudde kuba nabo abobulwadde muzata muzata tiyafa amasasi obulwadde bwe ali muva ni mugaa nti gavumenti yakikanzeemu awo yalikaddemu nona afudde bulwadde then tugambe gavumenti bali ate abemusa atlesa abemungu atlesa sobola okugamba kakati tiye ewali omulema tofunyizaawo luki lugalo njogedde bubi muzaata agenda okuwummula mu bulamu bw'ensi nga ayogera ensobi eziri muki era nayogera n'agamba nze muntiisatiisa n'okukola ki n'okunzita simanyi oba ontegeera bulungi Fred omuntu yenna yenna wajja n'agamba nti oyo nno neewerera okumpa obutwa bw'ofa tugenda kuddawo buzibu njajja oyo yenna nno neewerera okumpa obutwa oyo nno y'omukyala gwe amanyi gy'oliridde obutwa bwo neobugenda mu ddwa ne bagamba afudde buki complaint tusooka giteeka kwani okyogedde bulungi nnyo nkozemu bulungi omukyala oyo abadde neewerera ayagala kumpa butwa gwe amanyi gy'oliridde obutwa bwo baba bukuwereddewa wabula wogenda mu ddwaliro kuripooti nefuluma nti afudde buki butwa ffenna abaali bawulidde ku statement eyo tusonga mwani kubanga amaze ebbanga ng'amutuwoningako nti oyo ayagala kumpa butwa okategedde nti Atlas kubanga amaze ebbanga ng'amusonga nti oyagala kumpa buki muzaata agenda okufa nga gamba nti abali mu gavumenti bamutiisatiisa okumutta nkatereeza abali mu gavumenti bamutiisatiisa okukola ki era n'abagamba nti basajja mmwe yalina nani watya wewe nani ono omugenzi Kaliisa we yafa owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yayimirira okwogera n'abagamba ono mwana waffe n'abaako bamenyawo n'abagamba mmwe mutuulayo ma office mulaba baagala kututta kiki temubaako bwe tuzimusa naffe abaffe abaana baffe speech eyo wagiwulira ogijjukira yayogera ebigambo bingi naye ng'omuntu asomera ebbaluwa mu bbaasa oyo omusajja yali atiisatiisibwa. Where is he right now? Questionable. How do you get to know Segirinya? Walifunyeko past interaction naye? Nyo, Segirinya yali mukwano gwange. Ne Segirinya ebintu ebimdescribing naawe obadde obiraba. Abadde open ng'ayagaliza. Segirinya abadde talina kintu kyeyekwekiriza, abadde ayagala nnyo Bobi Wine. Oh wow. Segirinya abadde ayagala Bobi Wine. Nga bwagamba president wange Bobi Wine. Yagamba nti abasiraamu muziika ssaawa 10 naye nze Kyagulanyi ayogerere essaawa ezi 5 ne waalibanga waliwo obukyamusiiwa bwogera nabo muleka bwogera oba munziika kiro. What a kind of love is that? Yagamba ati ekiramu kya Segirinya? Segirinya yalaama bw'ati. Segirinya yalaama bw'ati nti ye waafa Bobi Wine atandika okwogera ku ssaawa 6 ayogerere essaawa 5 6 7 8 9 10 ne waawulira nga waliwo obukyamusiiwa abwogere paka wanaakoowa wali nga ali mu ssanda ajja kuba musanyufu nti omubaka waayogedde pulezidenti waayogedde byonna n'abagamba mind them oba bamuziika kiro bamuziike naye nga Bobi Wine ali contented n'ebigambo bye. Would Segirinya be satisfied nga tumaliriza mu ntaana kati anga ekirooto kyali kyakuyingira ku parliament? Ate kyali kyakuyingira parliament. He was intended ogiyingira. Yazaalibwa nga alina ogiyingira. Segirinya ekirooto kye
kibadde kyakukyusa ggwanga lwakuba mwamulaba nga atandikidde ku bwa road kansala najja kuba MP abadde agenda ku bwa meeya abadde ajja bugendako ate nga abadde successful within a period of 1 year. Mu bigambo byabadde agamba nti singa afuna obwa road mayor siddamu politics awo mba nkomye mba ntuuse. Buli omu akyogera ne mwami Museveni we yayogera n'agamba nti bannayo engeri gye tumaze okujjako bali abatusumbuwa kitegeeza nti 12 sigenda kudda n'akomawo 22 ne yeesimbawo yali 22 something like that. Tugenda okulaba 26 akomyewo, tugenda okulaba 2011 akomyewo, tugenda okulaba 2016 akomyewo, 2020 akomyewo, ate kati alese n'engombo jajja tava ku line adyo kyalina amaanyi nenga amaanyi takyali ekiziguda abavubuka abato. Kankubuli ekintu kimu, olaba chairman okumujja ku bukulembeze bw'omuzikiti balwana naye kale muba mudduuka ne bagamba gwakulira abakozi abo bana ne bagamba akatukuumuzaamu osolomera akasajja ku mutima naye ate mulimu abakuta n'agamba nsaavinzeeko nina bentendese bajje kale bagita Buzzsport Trade gwe mukulu ko tusinzira okuweereza bampita Fred Zaha ne muganda nga Atlas Stella yali ku kamera okugeza kulika nga akulungutanya buli kimu n'okulaba nga ate bitambula W ate werabira ate ka subscription ko kakola kinene nnyo ku video eno giliking oba oli asobola okugeza kulika tukwasagana n'omukulu Kisache Ivan tuba tugeza kulika tumulungulamuko ku nteekateeka n'amagenda ne legacy ya Seggirinya gyalese bingi of course omukulu ogwalekedde bannabyabufuzi bangi yomu ku bannabyabufuzi manyi abutogera nti bali self made bezimbye from ground from scratch from what he has been kuvera eje atandika aze yekola paka kubera Seggirinya position ze mufo kutula kati nga buli mena asobola okutegera who he is kitegeza nti yetaddeyo ayo gwe tugenda okwogera kati so kade katuvuga speed nja kubanga naye Kisache katugeza kola kantu analyzing embere mu bidala nga nkwerekereza njagala ongambe bigambo bibiri statement zojjukira Seggirinya yogera no statement ejja sigalawo ngeri valid till now bigambo Seggirinya byayogera yayagala ko contributinga nze ni musajja mulokole ni musajja mulokole siva Katonda ekigambo ekisookera ddala kiyayogera yagamba nti okufa okufa bakita okufa n'obutanyagwa eggwanga lijja kukyuka ligaane lyagale. Statement ey'okubiri yansanyusa Seggirinya abadde musajja musiraamu ne Seggirinya yavaayo n'akola statement yagamba nti ndi mwetegefu okuyimirira n'abalokole bonna oba abakristaayo oba abakatuliki tuzimbe tuzimbe amakyakya agali mu Kawempe. Kyansanyusa nnyo, njagala nnyo omuntu azimba ekifo we tugenda okuŋŋaanira ffe nga abakkiriza ba Katonda okitegedde. Njagala nnyo omuntu ayagala Katonda wange era akagambo akasembayo Yesu lyekkubo ge mazima n'obulamu otuuka mu ggulu. Kale buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Njagala nnyo mukyala wange Brenda Naiga Kisache sobola kuva kamera nga simwogeddeeko kubanga anjagadde mu bulungi ne mu bubi. Maama nzaala Mumbejja Harriet Musoke Najjuuko 2026 nzija. I'm a professional journalist. Wakulu gumizaawo. I'm a professional journalist nkoza amawulire ntendesa abaana bangi mawulire. Abangi abandabiddeko. Waliwo omwana omu yaŋŋamba nti Kisache nali mu P3 nga mu P4 nga nkulaba. Naye kaakati laba batuuse kuntikkira nga nkyakulaba. Kyankube ekigone nga amawulire gano. Omulala akola ku BTM TV bamuyita Mbabazi. Yaŋŋamba oba nali mu senior kinga. Yaŋŋamba oba yali mu P7. Yaŋŋamba natandika okwegomba okulaba shows nga ndi mu P7. Nga naye omusajja ono akola bulungi. Bantikkidde. Ndaba ate bannayira nkusanze mu mawulire. Kyampe sanyu nti waliwo abaana abakuze banda bangi nnyo abakuze bandabirako. Kitava ku Ssengejjero. Nkozi lugwe luti. Wankindo. Kakati wembanga mawulire nsobodde okukola omukululo gw'amaanyi ennyo kitegeeza nti ne mu ggwanga tusobola okuteekamu omukululo. Gwe nange fe abasobola okyusa eggwanga lino. Change starts with you. Akabonero gaali. Nze Kisache Ivan mbaagala nnyo. Mbaagaliza kye munjagaliza. Nga taata wange SPD Danistan Busuula wayogera mbaagaliza kye munjagaliza Mukama bankulu. Kale amata Kisache Ivan 2026 kabonero gaali wokalaba atekinga president of B
asante sebo kwagaliza bisima muganda nange sebo bwenti kama katonda akunkumidde mutulabagane nga ffena tuli balamu tulina ekyo kyateeka mukama teyakutonda kufa nga oli muto bwoti wayinza okubaawo ebibaawo ne wetugenda maaso ga mukama tukuume birooto bituukirire biri tova mu maaso ga mukama ajja kukuuma tugenda kuba balamu aye tulabe eggwanga nga likyuka kale nga bagonda tukumembere bulungi mweraba